Omulungi atugoberera n'olwaleero tukomyewo ne programu yaffe emboozi tebankadde. Tulina omugenyi ono si mupya mu matu ne mu maaso gammwe. Ssebo mbadde nsaba weeyanjule Chicago nga bulijjo amanya mwagategedde Ssettumba Robert wano ku mboozi tebankadde. Leero natindiza olugendo ansanze ku kaalo Muduuma. Abamanyi Muduuma muzanyo mwaguliranga ku Radio Uganda. Muduuma kwe kwaffe program yaberanga ku Radio Uganda okwo naye nga abasajja bazannya emizannyo baguyita Muduuma kwe kwaffe balugejja. So nange bwe nawuliranga ebigambo ebyo Muduuma kwe kwaffe ne ngamba nno senge Muduuma ate ne nsangayo omukisa Ssebatta neiba wange olabyewo wa Ssebatta ngojja asinalabawo ngenda kulagawo Ssebo kati Ssebo tugenda tandika program gye twakola luli abantu yabakutte omubabiro balina comment ze bataddeko ze njagala tutandikireko olabe engeri gy'oyinza obaddamu leeta twogere ebigambo omanyi mboozi tebankadde ebintu bino ebimu twabiraba n'amaaso gaffe kituufu nze nkubuulira nze kitange disika eyo Chicago twatandika okutembeeyanga emizindalo gitwale wano gitwale wali ndowooza nga ninganga mu kyamukaaga ng'oli muto ddala nga ndi muto ddala ebisinga nabirabanga n'ensirika ebirala ne babiŋŋamba ti ono yakoze bw'ati naye ng'ebisinga nabiraba n'amaaso go. So kati ono bamuyita Sarah Nakalema agamba ku mboozi ya Sarah Birungi yagambye nti ye kituufu opposite ne Hollywood ennyumba za Muzeeyi Kibirige. Ennyumba ezo bazaaliza Muzeeyi Kibirige bw'agamba olaba bw'oba ofuluma ettaawo eryokubiri abamanyi Katwe ng'ova Katwe Katale ku ttaawo eryokubiri ennyumba ezisooka ennyumba ezo ezisooka ekyammanyisa Sarah Birungi walingawo DJ nga akola mu Chicago nga bamuyita Kamada ate nga waliwo n'omwami oyo MP Mulyannyama nga naye wazaalibwa kati kitegeeza amayumba ago bayinza Kasirye ŋŋanda ye Kasirye kitegeeza oyo Muzeeyi Kibirige yazaala ne baŋŋanda abo kyandiba ekituufu we nalabira Sarah Birungi Sarah Birungi we namulabira ndowooza nnyo ebisinga ebya Sarah Birungi nabimanya waliwo bempulira bagamba yazaala naye nze teyandaga ku mwana we ate nga namulaba ebbanga ddene abamu bagamba nti yazaala omwana mu Kafeero sina kyenkimanyiiko ekyo tojja kigendamu sina kyenkimanyiiko kubanga bw'aba yabulwa omwana mu buto kati oŋŋambe nti yazaala omwana mu Kafeero ku ssaawa esembayo Waluya kyogedde by the way ng'agamba nti kyabadde comment ya muntu lwakuba Sam notinze erinnya yagambye mbu ye amanyi omwana Kafeero gwe yazaala mu Sarah Birungi era mbu omwana DNA zamuwandudde ekigambo ekyo kyogerako ki ekintu ekyo sijja kyogerako nga akikakasa naye Sarah Birungi bw'aba yazaala tumunoonyerezaako baayabya olumbe lwe kubanga omuntu nga teyazaala tebaabya lumbe kati omuntu oyo tujja munoonya akatubuulire yalabako nga babiza Sarah Birungi olumbe atuwa obukakafu anyway abantu be batyo tetujja mugendamu oyo waliwo omwami bamuyita Charles Mulyo wa Sekate yayimbira nnyo yayimbako naye yakubanga nnyo rhythm ewa Kafeero mu kulabako ewa Paulo agamba mbu wagambye Kafeero yajja okufulumya tape ye ne bamugaana munasamba oluggi ye yabadde agamba nti byonyumya alabika bya bulimba Kafeero tabeerangako mutono nga Ssebatta amuli waggulu ekintu ekyo kyogerako ki kakati Sekate oyo Sekate mumanyi kinyambye Sekate woba ojjukira Sekate nze nabeeranga Katwe ku Katale nga wentundira music Sekate wajja n'oyimbako ku Hollywood era mu Kafeero nakulabako ng'oyimba oluyimba olwo watandikanga ne muganda w'omugenzi leero nzize Sekate Kafeero ne Ssebatta bwebaza lwaki Ssebatta yali kyeyamani w'abayimbi b'akadongo kamu nga ne Kafeero akyaliwo yali ssentebe jjukira basudde ayimba ennyimba ezivuma kasozi azitwala ewa Ssebatta azikeberemu bujulizi bwaliwo mujjukire basudde engeri gye yatenderezangamu Ssebatta Ssebatta tayogera engeri gye twakyakala Ssebatta alagidde basudde yimba oluyimba kati golowooza asinzira ku ki okulagira abasajja abo
Anti yagamba mboyizo kuba oyogera bw'otyo lwakuba wagira Ssebatta Kafeero oyina engeri gy'omusaaba enziro okuyisaawo Ssebatta. Kafeero muganda wange nze Ssettumba kadde mwako. Kafeero muganda wange toyina nsonga lwaki omusaaba nze Ssettumba Wankima Wankima munnange Ssebatta muliga pozi Ssebatta kyenyinza okugamba ko kaagwa ku nkima nti maama we muzaala Wankima ye Nagawa aba mpita kkojja naye Kafeero muganda wange yali saizi yange ate kwaba abayimbi bonna gwe nasooka okumanya. Kati ye muli owagamba nti Ssebatta tabeerangako waggulu wa Kafeero ayayayayaya tazanya na Ssebatta Ssebatta yaliko waggulu gwolaba kati mbulira aya Ssebatta era wagenza kira kankubuulire ojjukira atandise okujjawo gurupu ya Kadongo Kamu atandise okugamba mbo Matendo band ne tugamba nno Ssebatta agudde olaba atandise ebyo tubadde tukuba Kadongo Kamu waffe atandise ebya bandi era tugenda okulaba omanyi bw'olabanga omuyimbi azzeemu oluyimba omanyanga nti waliwo ekikyamu kati olaba Kafeero waffe Kijjankunene part 1 Kijjankunene part 2 kirina n'eyokuna Kijjankunene part 3 Diikuula fuuse Diikuula ireeta ekipya naye Kafeero ndo okukayana ne Diikuula Diikuula yali munene kwenkana Kafeero amuwa obudde Kafeero yayimba bibye ye bw'atugamba anti ngamba okuddamu oli kati Diikuula alowooza nti bayimba ye kati Diikuula naye yeewozaako agamba nze gw'oyisaamu amaaso nyambye abantu nkanga obwana obadde bufuka ku buliri ne butafukaako obanga manyi Diikuula we bagambanga twalinganga mu kibuyo mu katwe nga bagamba bwe nno obufuka ku buliri tujja kuyita Diikuula Diikuula kole ki akutwala akulye akati Kafeero simanyi gye yakijja okwanukula Diikuula senga talolo lutenkana Kafeero terwenkana atazze koli omuntu tolaba nti abaye kakkanya yekkana yekka ekyo kiba kikukuba bw'olaba ng'omuyimbi nga tayimbye era Kafeero oyo mwebaza nnyo olaba olimba lw'edduma ly'embaga nga Basudde afudde Basudde bwe yafa buli muntu yali ppira n'ayimba oluyimba ku Basudde kwegamba olaba omuntu nti si muyimbi wa nsibo bayimbi babiri kali nga walaba Kafeero yayimba edduma ly'embaga mu mpola mpola ne waliwo abayimba Basudde otulese Basudde ondeseewo kwegamba ebintu ebiri komoni ebitama webaze Ssebatta yayimba obugenyi obugenyi engeri gye yaluyimbamu Kafeero mulungi naggambye Kafeero yasitula abavubuka era kyemmanyi Sekate oyo Sekate nkusingako obukulu muzeeyi Sekate omusingako obukulu si muzeeyi mwami Sekate omusingako obukulu ajakwa n'okulaba ebidongo bino musinga talina experience malamu ebidongo mbiruddemu okusinga Sekate kubanga talina grounds wagambye Sekate nkubuulira n'ebyo bye yayimba nti muganda w'omugenzi leero nzize yabiyitandikira mu kulabako kati nze nalabye Kasozi before Kasozi mulabye Zana mulabye ekyabbogo mulabye nga mtegede ne music gwawuliriza kati ono omwami bamuyita Golden Woods agamba nedda ssebo tepo yasinga ebbeeyi yali ya Dipo Naziggala yatundibwa obukadde 6 era abakoreya aba multiplex be baagigula akwanukula wali wogambidde nti tepo yasinga okutunda yali yabasudde yeggwala ku bukadde 30. Omwami ono Golden Woods omuddamu ki yatukutte bubi tetwagamba nti tepo yasinga okutunda twagamba sente Basudde ze yagulamu Land Cruiser nezimu ku teepu y'Abasudde ze yasinga okulongoosa zaali alubamu y'Eggwala jayo alubamu y'Eggwala olaba recording y'Abasudde teepu z'Abasudde zonna output yazo era nga bw'olaba Kafeero teepu ye esinga okusunsula obulungi yewa Steve Gine yakasiiwuukira ate n'oli agamba mbu Basudde Kafeero Ssebatta teyasinga ku gundi kati twagambye olaba teepu ya Kasanke
Kasanke singa nalinze waliwo yakyogeddeko nti bagitaga singa nalinze yafuluma bajongerayo mu maaso olwa Sebatta kati ambuirewo album eyayongeza lwaki bayongezaayo tape ya Kafeero eyo ya singa nalinze kubanga yalina fulumwa mu mazuukira kyovala yagisako oluyimba dembe amazuukira agabeerawo wano mu gwokusatu lwaki bagitwala mu gwe 10 ono atundira emyezi ng'ena omukubi atundira emyezi ng'ena Mwami Sebatta Kafeero ye waffe yali mulungi era tetwayagalanga kutuusa Kafeero kumutuusaako bulabe na kumwogerera kyovala nakiri kyatunyiiza bano bakagatto bamuzeeyi mubirwa bakolanga mu makula obutamubikira nnyina ne bamutwala mu field ekintu ekyo nakyo ddamu ekitangaaza waliwo yagambye nti Mwami Gonza yakola bubi nnyo okuyimbisa omwami Kafeero nga nnyina afudde baani abakirimu ekintu ekyo wakati bakirimu omukulu yennyini yali Bernard Gonza kubanga yali boss bano bakagatto sibanenya bamuzeeyi mubiru baali bakola bukozi kati ono muzeeyi mubiru yakitegeerako ekintu ekyo ayinza okubanga yakitegeerako ayinza okubanga teyakitegeera kuba simuwulirangako wantu wonna ng'akyogera ayinza okubanga yakitegeerako naye muzeeyi mubiru tumanyiganye tujja mukuba akaama tujja mukubirako tumubuuze ensonga eyo wagitegeerako naye ayinza okubanga yagitegeera bavudde mu field kubanga ekizibu ekiriwo mbozi tebankadde kati olaba olugendo amafuta gwekozesezza okujja mu kyalo eno senga wabadde wakulaninga dda programu nga y'amaanyi ne buwandiisa nze oba nkola ki mpalirizibwa okuva ku kintu yatimba ate bw'otambula otimbidde omwezi olanze rediyo oludda lwe yeekubirako ennyo lwa ssente ze zaatadde kati ye yagamba oli afudde naye tolowooza Kafeero abakutegeera nti maama we afudde yalikoze tasobola Gonza yalikoze ye kati kyeyakola n'agamba nti kyengenda okukola Kafeero bwe banadda nja mwongeramu kabwasiisi naye nze kyendaba abantu abamu tubalabyeko abayimbi abadde yategeka omuyimbi yennyini abadde ategese show ye maama we n'afa ebiseera ebisinga bagenda ne bakola Walukaga teyakola bagenda ne Suna Beni teyakola ekyegeza waliwo possibility eti ne Kafeero yalikoze tetumanyi oba yalikoze ekibuuzo tujye tukibuuzayo nga tumusanga Kafeero yakola ki yesebo teyamanya yatulekawo yafa ono omwami omukyala bamuyita Sarah Mbabazi akugamba angambye nti emboozi tebankadde webale tuweereza ssebo tusiima yi Mwami Gonza nga yakola bubi ekyo okyogeddeko tuteereza akantu kali akateepu yasinga okutunda tetukajjeeyo bulungi omanyi lwaki Dipo Naziggala kati kiringanga mboozi tebankadde banagamba nti olonze $2 million wakangoberera wa kitaawo tebasobola kugaa nti gwosinga obugagga tosinga kitaawo obugagga ate nsulawo olonze $2 million kakati olaba teepu eyo bagiguza ba Green Boat bakoleya bagambye bakoleya Green Boat era teepu eyo yamusumbuwa okufulumya ya Dipo ne date gye yali agirangiriddeko okufulumirako yajjanga ajongezaayo kati ndowooza abakoleya baali batyamu smuggling kubanga baagaana okuwa producer bafulumye teepu ye yayagala agyetundire yekka Kafeero agiguza oli agiguza agitunde yekka kyali kittatana ne business kubanga ffe teepu yafulumanga ne batukwasa obwannannyini agenti obwa agenti mbozi tebankadde ne bakuwa gwe fulumya mu makindye omulala ne bamuwa gwe fulumya ekawempe mpulira kati oli teepu yagyefuga omukoreya bayiza wera bagimujjako yamala nemulemerera ekitegeeza mwe temwatunda ku teepu ya Dipo twagitunda naye nga okugisuubula yali esuubula 3,000 ng'okugitunda meka ate nga eddala zibadde zisuubulwa 2,000 kati ng'ogitunda ng'ogamba 5,000 naye ng'abantu bagula bantu baagula Dipo Naziggala naye nga baalwawo ky'olina okumanya teepu ya Kafeero ekyasinze okutambula Walumbe Zaaya ne singa nalinze eyo Akasanke kati Dipo eno yagyonoona ayinza okuba yagigula ssente nnyingi naye yamulema okutunda obulungi kisoboka okuba nga yasinga ku bbeeyi kuba bagiguza n'abazungu abazungu balinamu kasente baateekamu kasente balakampya mu yo nga basobola oteekamu
nga bapya ne mu mulimu ate jjukira n'okugigula enkaaga era yagitunda 10 meka 3 yagitundanga okugisuubuza yali esuubuza 3 kyali tekibangawo teepu okusuubula 3 okuggyako teepu ezasuubulanga era ddala ebbeeyi wala teepu za eri wamala ezo naye eri wamala yatundanga bbeeyi naye nga tetunaddamu ono kibuuzo kira kyendeeta eri wamala oyo sooka oyogereko eri wamala nze muyimbi wange asinga eri wamala nawe yakusingira yansingira ne muto wange bamwita Lukwago Benya ali South Africa naye yayagalanga nnyimba za eri wamala zinkolera eri wamala yali musajja mulungi ate olaba ennyimba ezo zayimba ezisinga yali addamu nzire bwe buzibu bwe musangako original versions ezasooka sound yali mubi nenge eddoboozi nze linkolera kati bw'otunula ennyimba nga zino saagala ontwale kapaalo ezasooka ate zinkolera okusinga zino zeyaddamu wadde sound zeyaddamu nungi sound yazikuba bulungi saagala ontwale kapaalo kati album nga eya twalyako bye twalya eriko ennyimba empya 2 ezisigadde zonna May tontunuulira nkole empakase yaddanga mu nzire yali yeetegeka eri wamala yatendekebwa abazungu music wa eri wamala oyo waliwo ennyimba zetuwulira eza eri wamala naye nga kirabika teziri mu bantu waliwo oluyimba lwa Nabbanja onyereza emyaka nga 10 sisanga ngako oluyimba terulabika ate bwe tulufuna naffe tufuna lwa kitundu alina ennyimba ennyingi ezaaliko amateeka copyright alina oluyimba ng'oluyimba lwa Papa naye yennyinnyini lwalugenda kumusibya lwaki yaluyimba nga Papa azze mu Uganda Papa oli eyasooka Obote kakati bwayimba oluyimba welcome Papa ejjinja baligula balitwala eyitale kakati addamu aluzannya oluyimba lwali lumuleetedde obuzibu kwegamba ennyimba zino kyeki kyetugambye ne Kafeero bo bano abazungu bamannyo copyright law bamanya amateeka ga music eri wamala oyo bw'amala okuyimba oluyimba ejjinja yalitunda yena asigala nga n'atakimanya nti edije yalitunze bali be yali bakwasizza balyagala kubeera Vatican takirizibwa nakuddamu kuluzannya nga tebamuwadde lukusa mpulira eri wamala naye nga yatandika ate yali mulungi eri wamala mu kuyamba ku bantu owulya Dani Mugula yomu eri wamala yali akola ku National Theatre be bamu kubaaterawo Dani Mugula akatebe okulabika ku lutimbe lwa National Theatre mu Hope Theatre munda Dani Mugula ngajja nayambibwako eri wamala n'abayimbi abo abasookera ddala kuba era tulowooza eri wamala y'omu ku bayimbi mu Uganda ayinza okuba nga y'omu ku bayimbi abasooka okulikodinga oluyimba mu Uganda kintu ekyo kibadde kikubaganya abantu empawa alina oluyimba lwenda butono bannabyafaayo abasinga bagamba zezimu ezasooka tunoonya omuyimbi yasooka okulikodinga oluyimba bagenda ne bagamba jjajja w'abayimbi simanya sebadduka ze luvannyuma naye ate nze nyina ennyimba zenina nga zalikodingibwa mu 1952 mu5 ate nga sigundi wanka ate bano bonna bayimba mu 6 alina oluyimba lwe bayita mudduka emmotoka introduction ya Ifa we bagireeta e Uganda Muzeeyi eri wamala oluyimba olwo Ifa netomera abantu n'addayo mu studio n'ayiyo oluyimba n'abagamba bannange temunyigira baleese emmotoka nego bw'olaba emmotoka eno Ifa dduka mangudde ebbali va mu kkubo ate yalina erinnya ebbi era abazungu balaba abawana abaali basomyeko we baagiraba nti Ifa ne bagigamba eno loole it was imported for accident Ifa kufa Ifa imported for accident eri wamala n'agamba abantu bannaayi mudduke emmotoka era oluyimba olwo we luli lwali ku jjinja waliwo amayinja ga mirundi 3 waliwo amayinja agasookera ddala aga 1995 gy'ogambye agaali gaatika agebbumba ge gayimberanga ku gramphone ne wajja nga bakyusa amayinja aga plastic kati omwami ono bamuyita Saadi Kalumba agambye emboozi tebankadde weebale nnyo okutuleetera omwami oyo Robert Ssettumba nzikiriziganya naye nti Uganda yali azaamaanya nnyo omugenzi Peterson tusuubira Mutebi owa Thames Band Peterson awamu ne Thames Band baakola nnyo ddala mu biseera by'entalo za Uganda okubeesabeesa bannayuganda mu biseera ebyo ebyakazigizigi mu Uganda RIP Peterson Mutebi omuntu oyo Saadi Kalumba omwogerako ki Mulembe Peterson
kikoze bulungi okubanga wali amumanyi. Peterson twamuziika kuli ku Bugerere Road eyo Kayunga side. Naye nga era nga bwe nagamba amaka gaali Kavule. Peterson yakola nnyo, yali muyimbi nnyo. Era nkubuli okusuula Peterson. Bandi endala kye zaakola zagenda zimusokolamu abayimbi. Kubanga yayina Bire Mutebi, ng'ayina Frank Ambalire, ng'ayina oyo yakubanga solo ya Kafeero. Bamitanga Fred Mukasa. Ng'ayina waliwo omusajja yabeeranga ku Buyungu. Peterson yakuba embaga zonna. Nze nabeeranga ne muzeeyi wange Ssemwanga Badi Lutaya ne tugamba Peterson ye yali kamiliyoni w'ebiseera ebyo. Ekitegeeza muzeeyi omugenzi Peterson Mutebi yasooka okuba embaga zonna ezisinga ez'abantu ba bulijjo. Abayimbi abaliwo bonna nga beematira eri Wamala okumulamuzaako omutya Cranes Band tera muzika. Omuntu atalaba ku Peterson Mutebi musigire ekifaananyi Peter Mutebi yali ani ng'omuntu wamusangako wayogerako naye? Peterson nayogerako naye tusigire ekifaananyi ye yali atya ng'omuntu. Kasajja kaali kantukala mu kasajja katonotono naye ekyamukozesa obulungi Peterson yalinamu kasente teyakubanga bukubi bidongo kubanga ye yakolanga mu bbata. Yakolanga mu bbata. Naye endongo yamutawaanya nnyo naddala ku Jamini. Kubanga nzijjukira Peterson yawaŋŋangusibwako n'adduka n'agenda e Kenya ne Rwanda. Banyi abayimbi ne bannabyabufuzi oluusi bafuna obutakkaanya. Ate kantu kaali katono nnyo olina akavuunula bubi. Kaali kati alina oluyimba lwe yayimba lulimu ekigambo kabinubinu. Yaluyimba ali Kenya. Wano walaba wagaanyeemu. Akubye endongo agenze Kenya ne Bernard Gonzo oyo era baali ne Bernard Gonzo oyo wennateete. Peterson ng'ali waliwo gwe bayitanga Tone Kalanzo. Tone Kalanzo omumanyi mbozi banka yakafa juzi wano. Abadde abeera Kireka Wasite Kampala. Anti ye yayimba ne Twekembe tulwanyisa obulwadde mu waka waka bandi. Tone Kalanzo oyo. Kati Peterson bagenda e Kenya akuba oluyimba baluyitanga kabinubinu. Kati alina ekigambo kye yayogera during Amini's regime. Ng'Amini ate waliwo abayekera Uganda kati ayimba kwolwo lwetulidda tudda na nkuba mpya tudda na mazina mapya. Abagizi ne badduka ewa President Amini bamugamba musajja agambye bakomawo namugamba bagambye lwe badda olwo waliwo abaali bakubyeko ne baddayo mbajjukira 7 tebawanga mu 7 ne batamuwangula n'abagoba kali ne bagamba President abasajja ono omusajja ali nabo bamugambye ayime nti lwe banadda okulabula abantu asindikira mu bubaka otuke eri abantu tudda na nkuba mpya kabinubinu bagaye badda na nkuba mpya Kamini togunyogu wa n'amulumba Kenya n'alaba nti amujje Kenya. Kenya n'adduka yawo n'adduka n'agenda e Rwanda. Naye nga buli wagenda Peterson akuba endongo eri sinziggu sinziggu kubanga bwe yadduka n'agenda Rwanda n'akuba oluyimba lw'Ekinyarwanda baluyitanga endamwiso za gift. Albamu yaliko endamwiso n'ennyongera ku laavu. Yali yaluyimbako dda nnyongera ku laavu n'aluddamu. Peterson yalekawo ku baana abaana we bali waliwo Mutebi Kirifu gyali e Kavule. Waliwo abaana abawala tebali nnyo mu music naye Mutebi Kirifu yabadde agezaako yakubanga n'Aziiza oyo yakubanga n'Aziiza aziyona. Ndowooza ono yagenda osembayo ssebo yesse Mukasa Lugaju agamba Basudde yali yeewulira nnyo era neebuuza ne gye yajjanga emboozi ze yayimbanga kuba yali tanyumya nnyo n'abantu batamanyi. Ssemukasa mutuufu asinziira ku eri emboozi gye watugambye mbu yali mu motoka abantu ne bamubuuza gwe Basudde teyanyaga yadde ekigambo by the way olaba nti si muntu abataba muntu mwangu nkuwulira bw'aba paakinga ekatwawe ekikazi kiri nali nkimanyi bakiyitanga mukyala Kawooya naye ekisaala ekyo kyafa kyagenda ne kigenda ku mmotoka wamma ssebo kituufu gwe Basudde nga Basudde atula kyamuli wadde okwenyenyaamu bw'ati era Basudde mutuufu Ssemukasa kyagamba weewuunya yajjangawo ebigambo naye ogwo gwali mutwe gwe Basudde yali muyiiya nnyo nayogerako ne Nabiryo nenjogerako ne Sserunjogi
baganda ba gundi nti ennyimba balaba ebitabo bijjudde naye basoma mu bintu ebyo naye tebabitegeera ayina ne zaatayimba ate oluyimba osomba busomi nga kati bagamba bo balaba tebinyuma naye ye yali biyimbye ne bikola ki ne binyuma yagamba erinnya lye senga alikwazikako ojjadde twala olikole ki olyonoone oligubye ate olizze kati ye kennyinnyini olireeta olikubaawo alikube omo ye adde akwata ejjiiki yali mutuufu basudde teyalina kisa kwano ku mutima naye ate teri muntu amugamba nti basudde yankola kino okujjako yagulubanga ne Kasozi bagulubako era olutalo lwali naye ngera byanfuna lwali lwa byanfuna nera lwaggwa bwe bafiira ndoza lwali olala so yali mu Aperandi bane mbadde nkeerabidde akantu ako kaatusesa oleho Aperandi ejjudde okimanyi nti basudde okuva eggaba yavuganga ggaali gaba najjaawo ekibuye najja ekibuye okukola eggaba yasooka kupangisa eyagula luvannyuma yasooka kuvuganga ggaali nga ajja okukola kaakati batuula mu Aperandi Aperandi ebooga Aperandi bwebooga Aperandi bwebooga bagenda mu byengabana shots ogetuddeko emabega basudde avuga ggaali okujjanga okukola arawundi Kampala sho yali yani Lukwata yali ya Kasozi Lukwata group Kasozi ye boss sede ebikadde ebikadde ebyedda Bisegero akyaliwo bwe baba bakola abantu bwe bayingira era mukayanamo awo ku lusente tugabanye tutya emabega wa Aperandi gye bagenda okuzannyira eyo olutalo gye lwava kaakati bakayanira essente omanyi basudde bwe yagamba Kasozi sigenda kukola paka ng'okkiriza paka ng'ompadde sente zenjagala akwata eggaali yali mabega wa stage eyo nga yagitadde omanyi nga kyayagala agiyise wano mu layini lw'abantu olusigala mu hoolu bamulabe nti yakoze eki agenze shaleke ng'agiyiye nenkulabira Kasozi okwegayira basudde okwali awo togenda munange togenda mnejuza akantu kange baludde nga bakayana ne Sebato yakayanirako sente nani n'omutegesi samanya naye sho yali ku endizikona bisera bikaddera era bikadde endizikona eri ku Hollywood awo ng'oyambuse sente zitabula nnyo abayimbi ye kati nakati tomulabye Sebatanga akayana kushwene yabaddewo ne Bigi miliyoni bazaali 9 oba abanja 7 nabiraba yamanyi sho ye Masaka teyaliwo wanti alwakavuye yayiika so zirudde songa ziyiikira ddala lwa byanfuna kakati mbadde njagala kubuuza ekibuuzo kino abayimbi bano abasatu kuba bo bakyatukubaganyisako empawa kyakubagana empawa Paulo Kafeero basudde Sebatta Duli wabawadde enamba mu byokukola sente mmwe ng'abatunzi ba teepu kati njagala nkubuuze mu byokuba ne sente ng'omuyimbi era bawe enamba basatu sente Kafeero yabaleka Kafeero yali abalese Kafeero yali afunye sente Kafeero yali abalese yali abalese tonyumya Kafeero nga bali tebali nga basudde taliwo njagala onyumye Kafeero paka 97 basudde wafiira ani yali asinga sente ani kati era basudde wafiira basudde yayina eggaba nga amaze okumenyawo ojjukira yamenyawo nga ayagala kuzimba kalina era omukazi basigala ku mizigo weri etudde kakati basudde we yafiira aguze gundi aguze Land Cruiser waliwo yagambye yali UCN naye kali UAF yali UAF Land Cruiser tinirabidde kikubuuza waliwo gonalabyeko yagambye emotoka teyali UAF yali UCN kati Kafeero yayina naye Kafeero yayina wagoni nga nayo ya bei wagoni ate yali esinga ku Land Cruiser kati bawe namba kuba kati ombuzaabuze ogamba basudde ogamba Kafeero bawe namba awo kati awo gundi yali asingako Kafeero yali mugaga osinga kumanyi ate muzeyi Sebatono Sebatta naddako Sebatta twagambye ekyayonoona sente ze nnyo gurupu ezo okuzibeezaawo tekyali kyangu n'okulabirira abayimbi kati basudde ejjukira yafiira yali yakakola gurupu
ate Kafeero ujjukira group ye nga weeri kulaba ko yali etudde kulaba ko yali etudde ina ebyuma yesebo Kafeero aba yali abasingako Kafeero yali mugago basinga ako nako katangaza kati olwaleero tutegekedde emboozi ki olwaleero mbadde njagala tugendeko mu bandi ezakubanga mu Kampala mpulira emyaka gy'ekyenda yesebo bandi zezo n'abayimbi abagoyinga solo yesebo abayimbi ogoyinga solo kimanyi okuva mu group ogenda yekka n'agenda yekka yesebo tusubwa nnyo music kati mbozi tebanka tusubwa music ennaku zino yesebo bandi omanyi ekitegeeza bandi ndoza kiba kibiina bandi eba group nga buli muyimbi muyimira ku stage eki buli omu n'oyimba eddoboozi lyo oba oyimba tena oba oyimba alto gwe n'oyimba bass ye bandi naye kati twogera ku bandi loza bikyaliwo ebyo kandi bandi zetulina kati zetuyita bandi buli muntu ayimba bibye buli muntu ayimba kiki naye nga bagamba bo bali mu bandi nga bagamba bali mu bandi era buli omu bamweta ku stage n'ayimba lulwe oluyimba n'alumalako tewali amubakinze olesa akantu akagenda okunyuma kati tunyumize bandi ekigambo bandi edda kyategeezanga ki kati ekigambo bandi edda kyategeezanga mbozi tebankadde nze Chicago bwenyimba oluyimba neŋŋamba olwaleero Chicago atuuse ntuuse wano mu bandi yaffe tugeze bandi bagiyita Chicago mbozi tebankadde nyimba naawe kati gwera ng'ogattamu iwe Chicago yennyini yazze yayoyo yennyini yaki obaako kuyuge owuliranga abaana ba Frigo batuuse Afrigo bayimba bonna nakugamba Fred Kigozi ne Paulo Serumbaga nogamba Joanita Kawalya naye wali takola ki tabuzeyo sekyanzi ulege agenda fu omulere kugamba combination of voices amaloboozi nga itanga band nga ye bandi kati bandi kyawo jojjukira nogamba nti eno yaliwoko tutwera tandikira mu 9 tugende mu 9 kuba kati olaba bwe tudde nnyo emabega waliyo Cranes waliyo Thames waliyo top 10 bandi kati ate top 10 bandi eyo teyakyaka nnyo top 10 bandi ogikola waliwo abayimbi waliwo abayimbi top 10 bebayimba olimbo Lusyaddayo Joyce waliwo Lwenzoli yalimu ba Alex Mukulu Liva Nairo ezimba zabawandika Alex Mukulu zize Alex Mukulu omuzanyisa asita lulwe senga wange mpeddembe Alex Mukulu tasaaga kubanga yali mukwano gwa Fire nga babeera bati waliwo gwe nayogerako nangambe ezo ennyimba zaali za Fire muzi wa Alex Mukulu ne zaali za Fire bonna baali bakolagana kubanga olaba Alex Mukulu ne Fire basulanga mu buliri obu awo kunamirembero nga bamukwano nnyo omujjukira wali yayimba n'okuyimba ng'agamba gundi bawayiriza Katumba mbu yatta Fire tekisoboka Katumba kyoyo Jime Katumba lwaki bamuwayiriza bamugamba ko ndi simanya ya setting ekikaze ekyasiiga Fire obulwadde ngani ayimba Alex Mukulu Alex Mukulu yakiyimba mulimba kyo banna Kampala nga boogera zino zasemba Katumba ayinza atya omwana wa ssebo okutta mukwano gw'enfiira bulago ekitegeeza emboozi eyo yaliwo waliwo abaali boogerera ddala nti Jime Katumba yasetingira Fire omukazi ayina sirimu ku street babyogera byali bigambo bya ku street bandi zaaliwo nga waliwo kati tugambe ez'omukyenda Umaru Katumba omujjukira emitozi manyi mwe yagijja emiti emito yekutula ku Ebonies asoma olukkololo akuba ebikonde kola agende Makerere ekitegeeza Umaru Katumba yakola bandi ye ku competinga na Ebonies anti Ebonies bamugoba atutteyo obuyimba babugoba namugamba nagamba nja bafuntula kati Ebonies ovuganye nani muganda wange ovuganye ne Jimbe Katumba walonde mchala we gundi Kezia Nakimuli mchala we bamitanga Stella Nanteza Stella Nanteza ne Kezia Nambi Kezia Nambi waliwo akawala ke bayitanga Nakimuli akaasokera ddala okuyimba oluyimba lw'ebbaasa Ebonies yate yo yali kwegamba nga ate eri mu kiti kirala nga toyina competition yali nene wali tosobola ba competinga nabo twalinawo bandi nga Super Rocket
Sparrocket wagimanyako? Sparrocket n'ennyimba zaayo nzimanyi. Ezimu nzirina. Sparrocket kuba lwe yangamba nzimunoonyeze ne nzifunako. Ye yayimba omusujja. Omusujja. Kalo Nakimera. Kalo Nakimera. Kalo Nakimera yali muyimbi nga buli omu amwetaaga. Kubanga jjukira Umar Katumba bw'akola Emitos. Emitos yatendekeranga ku White Nile. Omanyi nga abazinyi abali mu Geoffrey Lutaya nga ye muzinyi. Be baddansa. Sekamatte. Sekamatte yaleka ali muzinyi. Be bazinira Umar Katumba. Katumba babeera awo tebalina linnya. Bagamba abaana bana emiti emito gino tukoze tuti. N'ayeyizaawo. Emitos. Emiti emito from Emitos. Bagamba Geoffrey Lutaya oyo yayimba dda. Yayimba dda. Kati ate ogambye nti yali muzinyi mu Emitos. Kyeyasooka kola. Kyasooka kola nga tannakola. Tomanyi Katumba afa 92. Budde bwebwo. Geoffrey Lutaya yalinganga yeegomba okuyimba nga yeegombanga nnyo fire oyo. Yeegombanga fire. Nze ndowooza wano mu Uganda tewali musajja ayimba ddoboozi lya fire nga Geoffrey Lutaya bw'alimba. Era Geoffrey Lutaya yagezangako nnyo okuyimba tena ya gundi ya fire bongo Lutaya. Mpulira. Omanyi fire oyo bambi we mwogerako yali mukwano gwa tata wange nnyo. Nze Chicago. Yali mukwano gwa Chicago era fire bw'ava ebweru. Yajja alangirire ku ky'obulwadde. Eky'obulwadde nti alwadde taata yawakana. N'agamba fire alimba anoonya ssente. Era muzeeyi wange munenya. Singa yagoberera fire bye yayogera. Kubanga ne muzeeyi Chicago omulaba nti fire bw'afa 89. Ate muzeeyi Chicago afa 91. Kitegeeza bombi baali ebiseera ng'obulamu tewali. Ng'obulamu tewali. Nenga fire yagezaako okulabula. Fire yagezaako okulabula. Abantu ne bakola ki? Kintu ekyo kye yakola kyali kyabuzira. Ekyali kyabuzira. Waliwo omuntu tubalabe ennaku zino. Oli aveeri n'alangirira nnyina siriimu naye nga bumaze mugonza. Naye omusajja aveeri ng'akyanyirira. N'agamba nnyina siriimu abaasana ku. Bulwadde awo era abayimbi awo baafa nnyo. Waliwo bandi Amigo omumanyi? Amigo Wawawa. Yakola bandi nga bagiyita Waka Waka. Njijjukira. Atutte Tone Kalanzi. Atutte Saidi Kasula omumanyi? Mumanyi mukwano. Afuwa enfuyi w'omulere. Empala gisibire. Amanyi n'oluddi kya ssebo. Yayimbanga ennyimba n'ayogera Musayimbi di Kasumbule Kapambala Lombo di. Bw'atyo mufuyi wa mulere. Yali manyi lwali Lukongo. Si Lukongo taata. Yayimba ng'ayimba ludicha. Waka Waka yali kulootingana y'abayimbi bangi. Kubanga Waka Waka eyo bandi yali yasinziranga bweyogerere. Holo bagiyitanga. Amigo Wawawa yali mu Kongo nga byogerwa. Amigo bamuyitanga Herbert Atibo Amigo. Fred Kigozi yamwongerako erinnya lya Sempala. Naye nga yali mu Kongo. Yayitanga Amigo Wawawa Edire Fumbe. Laba Wawawa Edire Fumbe. Yali mu Kongo pure. Kakati Amigo Wawawa bwe yajja akwatagana ne Fred Kigozi. Fred Kigozi yalinga mu Afirigo. Yeetema ku Afirigo. Akola Afirigo 2. Kwe kutwala abo bamale bayimbe Semuwemba. Alba mojimayi yaliko ndi mukamusajja omanyi Semuwemba. Ne Joanita. Afirigo 2 nga bagirekerayo olunaku lwayo yayimbanga nga yokka. Kakati ate Amigo naye yeekutula ku Afirigo 2. Olugundi amuteekamu ssente. Bamuyitanga Nanyini Namulondo Theatre bweyogerere. Holo yalinganga wabo bagimanyi ebweyogerere Namulondo Theatre. Yasooka ofulumya ennyimba za Amigo Wawawa. In fact oluyimba lwa Amigo olwasooka lwali nga baluyita ekikere kiri ku mbaata. Ndujjukira. Ekikere kiri ku mbaata. Bw'amala okufulumya ekikere kiri ku mbaata n'addamu n'afulumya twekembe tulwanyise obulwadde. Waliwo oluyimba lwe abantu lwasinga omumanyako ennyo. Luyimba kyolo. Omama wange. Omama wange. Awo ng'akutta akati. Akola ne Florence Naziwa. Eyayimba olumbe. Olumbe waluwulirako. Olumbe olumaze abalungi. Abaali amuli ebyammwe ekirala. Luyimba olwaliwo. Wewe omukyala yakolanga muwina we Florence Naziwa. N'agenda n'ayimba. Kalanzi waliwo omuwala omulala eyayimba oluyimba lwe bayita Charles olumanyi. Charles yimirirawo. Omwala bamuyita Susan Besemera. Mukwano gwange. Mukwano gwo. Kati ennyimba ezo
Oluyimba olwo lwali lwabula. Simanyi oba story yo gimanyi. Lwali lwabula kati ndusangayo ku YouTube. Nduleeta ku TikTok yange. Lwakyaka wonna. Gwa ku TikTok. Nze nalukyakisa. Kati yayita Zani Ladies. Abeereyo mu America. Soko omunyumizeeko mukwano gwange. Walo yaberanga ne Tone Kalanzi. Era Tone Kalanzi yasooka publishing oluyimba. Ennyimba ne master Tone Kalanzi yazindeetera. Nga baagala radio zitandiko zikuba. Esebo. Bazikodingira wakasiwukira. Kalanzi nangamba ennyimba zino zeetaaga tuzijje ku teepu. Esebo. Tuzizze ku CD radio zitandiko zikuba. Kati Kalanzi aleeta ennyimba nzijja ku teepu. Kati agenda azisuulayo ndowooza. Ku YouTube. Ku YouTube. Naye buzibu yakola nti bwaziteekayo yaziwandiisa mannya ge. Era twalwana nnyo okusangula erinnya Tone Kalanzi ku luyimbo. Anti Kalanzi ennyimba ezo waaka kyolina okumanya waaka. Ennyimba ezo baali bazitunda. Baziguza Kalanzi? Baziguza Namulondo. Wanamulondo Theatre. Wanamulondo Theatre. Yesebo. Era omwana yali akayalira ennyimba ezo naye ennyimba ezo naye yali yazejjako. Kati yasibuvunanyizibwa bwe. Kati oli yagula ennyimba Namulondo yafa. Kati bwafa kubanga wagulanga omuyimbi n'omulikodinga no twala mu maduuka. Omuyimbi aba takyavunanyizibwa ku nnyimba ezo. In fact oluusi ne bw'aba agenda kukola shows aba alina okwebuuzaako. Naye kati zamuddira kuba kati kati zaye kazamuddira nga bw'omanyi nti kati ye yaliwo. Wamulaba kugwe. Wamulabako? Zani. Zani namulabako omulundi gumu nga tannagenda bweru. Kuba yagenda dda ndo. Yaludde nga yagenda dda. Yagenda dda. Bandi zali nyingi ezasanyusanga abantu. Waliwo bandi bagiyitanga Central Volcano. Wagiwulirako? Central Volcano. Njijjukira. Eyo yakuba ekibuga n'ekyefuga. Njijjukira. Omwami yakafa Medi Mbaziira. N'ennyimba zaayo ninga yazinonya ne zimbula. Tezijja kubula ennyimba tuzirina ssebo. Ssebo. Waliwo oluyimba baluyitanga ennyimba weeziri. Weziri Pressure ya Love waluwulirako? Ndulina. Pressure ya Love alwamu yasooka yayimbisanga omuwala bamuyitanga Robina Sekandi. Yesebo. Agamalobozi g'owulira ag'oyo omuwala Robina Sekandi. Ate Big Five eno. Big Five era naye yekutula kwa Firigo. Tone Sengo. Tone Sengo Lubulwa ba. Tone Sengo muganda wa Godfrey Lubulwa. Yesebo. Godfrey Lubulwa oyo yakubiranga ba Amigo keyboard. Yesebo. Mulimu n'omwana bamuyita Julie Sesanga. Julie Sesanga. Julie Sesanga. Nga munonya. Yesebo. Kakati Central eyo yakuba nnyo. Central eyo yakuba nnyo. Yesebo. Yatukubira emiziki mu California awo. California yajefuga. Yesebo. Luyimba ku luyimba. Medi Mbaziira nga wakabi nnyo e Kampala awo. Yesebo. Ate yalina origin yali yayimbirako mu Afirigo. Yali yayimbirako mu Afirigo nga alinayo oluyimba lwe bayitanga Sirina Musango. Sirina Musango kwa albamu ya Afirigo yasooka. Albamu ya Afirigo yasooka. Kati bakatolo bwamba bano bandi ezo tujja tutya mu zino productions etuyina obo baddo kyatuwa bandi zaliwo. Tubaye tusigazayo bandi emu ya Starlight. Starlight. Yakubiranga mu Lumuli. Yesebo. Manyi Wandege yao. Jukira Jimmy Katumba yakubiranga mu Bati Valley. Bati Valley Katumba yali yajefuga. Jimmy. Nga ne bw'ono ogendayo gwe nga weeyitaani. Oba weerimba. N'ekibiina kya Ebonize kyali kyani ebyadala. Kimanyiddwa kuva dda mu Gyensanvu kya mwami Katende. Kyali kya Katende. Katende. JKW Katende. Nga kiyina paati ezannya emizannyo. Eyimba. Ne paati eyimba. Kati kyo kyefuga Bati Valley. Yesebo. Kati eyo Starlight Band yalingamu Batomu Sengendo. Ngerimu ba Tomu Sengendo. Ngerimu waliwo bayita Kato. Kato wamuwulirako. Kato ki? Yayimba olimba bayita Nywamu. Abel Katoboogere. Abamu no bagamba lwa Firigo. Abel Katoboogere. Nayogerako naye. Yayimba oluyimba olu. N'alinyirawo n'agenda Sweden. Ali Sweden. Nayogerako naye. Olwo yajja mu transport. Nywamu walumbe mubbi. Abamu no baluwa Afrigo, abalala baluwa Sara Birungi. Abamu baluwa kale Sara Birungi naye abamu baluwa Fred Maiso. Kuba abalinga bati. Lwaki nyimba ezo bazigabagaba? Ate munaye kasooyimba n'oteefaako kusaanika kintu. Oluyimba lwagenda, lweka lwamutunda. Ate n'aluvaako. Kwegamba
yayiya ne bakuba oluyimba yayambibwako abaana ba gundi ba Eriwamala. Waliwo Eriwamala yalina mutabani we gubayitanga Muwanga yakuba jito oyo. Yabamuyambako nnyo ne bakuba oluyimba olwo. Bandi zaali nnyingi, waliwo Pride Band. Pride naye maana ekola band ekulirwa Fred Maiso nga tanagenda mu Eagles. Pride Band, Pride yali ya Maiso, nali manya lya Senkubuge. Bali ba Senkubuge naye nga abayimbi baabwe beba Maiso. Beba Maiso. Charles Nalubega tanakola Gomiba. Kisaache tanakola tanagenda kuyimba bibye ali. Kisaache Harriet Sache yafaho mugenzi. Era yabeera kei. Nenga chance ate yatobera ddala mu Pride Band eyo. Nga n'okusula awo wasula. Ku stage. Nga wabeera ddala ng'omwana waawo. Nga alyoka agenda akola Gomiba Band. Ne Chance Nalubega ono nga tunagenda ku bandi zino eza leero. Chance Nalubega ono ebisera we yakyakira ne Halima Namakula we yakyakira. Femu zaabwe geragiranye bitone byabwe. Ebitone byabwe Halima Namakula ne Chance ow'ekimbeewo. Kakati tojja kudira muntu anyumunguza omugeze ku ayiyiza n'awandiika ebintu bye. Halima Namakula nate gundi yamuleetera Steve Gini yatula mu ngome ezo zonna. Yava bweru. Yasanga ono atobye ono kintu kyaliko yali akitobye. Erinnya lya Chance yali ddene okusingako kulya Halima. Tojjukira nti gundi bw'avaawo Chance yasangulawo Sala Birungi. Mu bayimbi Sala Birungi yali munene okutuuka okwenkana ekyo. Sala Birungi wali omuzanyirako. Hero Stars yamala ate waliwo na gundi bwe yajegattirako amigo. Wawawa. Balina oluyimba lwe baagatta nsanyuse nnyo okukuula banze. Mwe bayimbira Ofoono. Ofoono omuwanvu nnyo Ofoono. Baakubira ddala. Sala Birungi yali tazannyirwako. Yalina eddoboozi nga yali tazannyirwako. Era ebigenda bimuggyawaawo Kadiz Band. Kwa yajja n'amaanyi. Kadiz Band. Alimanyi Kadiz Band okujja. Si bano bamisa kibe basooka. Yali Kadiz yasooka. Bamesa kibe basooka naye ekintu ky'abamesa ki. Jjukira baali mu bamesa kibajja bakola bukozi mayimu mu kusooka. Bamayiminga nga bimayiminzi. Ekintu kya Mesa kyali kifaanaganamu n'ekya Katumba. Lako Katumba yadduka n'alikodinga. Naye bamesa ki bakwatanga buteepu ne bakassa kuba so zaabwe zalingana za misana. Okusinga bamesa kyabo Mayinja Bajofule bakolanga nnyo emisala bakwatanga teepu ne bassa ne balikodinga music gaye banamuzannya. Ne bagenda ne bakola mayimu nga bamayiminga bumayimizi. Nga era so zaabwe zitera kubeerawo misana kuva bamayiminga kumayiminga ngokwata microphone n'ogoberera oluyimba nga walulikodinga kubanga nzijukira twapangisanga ku mizindaala okwole Wood White Nile mizindaala ebiri gibeera ku stage naye bwe bagenda bakakata basooka ne bakolanga erinnya Eagles terinabaawo kubanga ajjukira gundi abatwala Katolu Bwama bonna Katolu Bwama ebiseera ebyo nga alina Diamond. Diamond gye baava ekigambo Eagles okubeerawo. In fact baamaana kukola show ewa Katolu Bwama baali mitando oyo omuwulira bamatini angume nga bwe baalinga Mukasa Kadeya bakola show egindi ku lw'ejjinja eyo bakomawo ne wobuuza mitanda beekyangira ku gundi awo wane Makindi beekyangira ku Afrika naawo bayingira Kampala bamazeeyo bamwezi ensasula netabala waliwo yaleeta ekiteeso lwaki tetugenda naye bukyanga tugenda ono gwe tukolerera ali e Kampala tukolera Katolu Bwama kati bwe bagendanga okukola nga Katolu tagenda nabo awamu yagendanga nabo naye kwolo teyagenda nabo awamu agenda nadda boss boss avuga emmotoka ovuga emmotoka nodda n'obagamba mukube wano mukube nawo olwani aleeta ekirowoozo bagamba mitanda yabagamba naye mwe yali nga yawayalinga ebyuma emitanda eyo yawayalinga ebyuma bya Eagles era ne babanga banoonya ebyuma okugattako
nga batandise okutandika okukola yabanonyezanga ebyuma kati omugezi yali Maiso ne Mitanda. Maiso ono abantu bamwogerako nnyo ku formation ya Eagles nti mutandikwa yali musale nnyo. Yali jjajjaawe yali yakubadde endongo. Naye ennyimba za Maiso nga sinene ngeza. Kimuli kya Looza lulwo. Luyimba lunene era lunene nnyo era lwe lumu ku nnyimba z'ogamba nti teziri zika ze nnyimba 10 mu ggwanga lino. Kati ate alina ze yasooka okuyimba emabega. Ezo ziri wazo? Nzirina. Ozirina. Alina oluyimba lwe yasooka okuyimba baluyitanga Toserengeta emmanga eyo. Balilukwata ku siriimu. Jaganya okuserengeta ndowooza otegeddeyo. Yali yayimba dda. Yali kubanga yasulanga awo Katwe nga ku Equity Bank emabega. Ng'endongo agikubye. Equity wane mabega na Equity Bank Maiso yasulanga waliwo omwala nasulawo ko emabega eri wali akatali yaha kati jukira twakulira katala awo Maiso ng'omulaba nga tomanyina kumanya gwomanyi muntu ekya Maiso okitegeera luvannyuma nti omusajja yono serebe yoli ye Maiso olaba musajja kulya kindazi na chai mukalu nenga akuba ndongo ye musajja wattu kati nga tetuna era yalina kubeera jjajjaabwe nga bagera otandika Eagles nga tetunava mu Eagles kuba kyemanyiyo okyayogera mbadde njagala ongeraageranyiza ebitone ebyali mu Eagles bamayinja ba Fred Maiso ba Misachi ba Geoffrey Lutaya n'abakazi abaalimu abakazi wali balese no baleka kuba bo Eagles abakulu baali basajja jukira Semakula Geoffrey Lutaya Mayinja Fred Maiso Seruga yalimu Seruga yalimu Seruga yalimu kubanga yana yeye yavaayo nabo kubanga geragiranye ebitone ebyo Seruga yakolanga nnyo ani yasinga ngoleeta abantu okulaba shows abwe mpulira abantu bagamba okuleeta abantu yalinga Mayinja yali ekitone kye kyali kinene nga kisingako ekyabali oba yafuna ne favor naye nga oluyimba lwolwo lwagundi lwagenda wala olwa Sinzooba lwamutunda oluyimba olwo lwamutunda nnyo nnyo Sinzooba abantu ne bamugeraageranya ku kintu ekyanyiiza ku Eri Wamala nalabako Eri Wamala ng'agamba era omuntu omu yakimubuuza nti abantu bakugeraageranya ku Mayinja nga tekinaako buzibu tekinaako buzibu naye nga Mayinja baali bamuwanise nnyo n'olwaleero baali bamuwanise nnyo ku Eri Wamala n'olwaleero Mayinja byakoze bw'omugeraageranya ku Eri Wamala oba okoze ensobi Eva Green Eri Wamala tebasobola kuba mu sentensi emu ne Mayinja ayimbye yafuna favor nti abantu Mayinja baamwagala nnyo kubanga waliwo omwami bamuyitanga Dick wamuwulirako Dick Production muwulira yafa naye olaba ekibuye mu Wansanso Zone wabeerangawo n'omuyimbi bamuyitanga Chris Wajjaddi omumanyi awo Dick walinga ofiisi ye naye nalabako ku Price ebiseera ebyo nga olaba Mayinja yasinza Geoffrey Lutaya Semakula nga alimu wansi Price ezo basasula mbaguze mwenna naye buli omu naye buli omu percentage ye Mayinja nga yaleeta abantu ne bwe yabanga si yasinza okusanyusa Geoffrey Lutaya omulaba muyimbi nnyo Semakula muyimbi nnyo ekitegeeza mu Eagles nga bakatandika Mayinja yali asasulwa kinene yasasulwanga kinene okusinga abantu yali Mayinja yasinga nekuddako Geoffrey nekuddako Mesachi ya pikinga luvannyuma nnyo ng'amaze okuyimba alubamu y'abakazi abaguma tebatera kusangika kubanga yagitwala nawo akasiyukira gye baagikubira kati Price eyo omanyi ne wabanga okola ekipande abantu kugamba Mayinja nga bamufuulanga ye top ngera oli agamba togende n'akasimu togende mba Mayinja nenga agamba Eagles olwo Eagles egenda kubira ku endizi koona bw'oyogera bw'otyo kyandiba ekituufu bw'abanga Mayinja bamusasulanga kinene abantu bali batuufu ogamba tugenze mba Mayinja era bagamba nga tugenze mba Mayinja bonna Kampala Makindye Eagles ng'ekubaawo wonna okuva Nateete Kalenda Bulisito Dick Production yali musajja bamuyitanga yali mwami Matovu yali ategeka shows ng'ayamba n'abayimbi togenda ng'olina ekizibu n'okola ki ng'oyagala akasente n'atakakuwa ye amanya bumanya nti ojja kukola ki yategekanga nnyo yategekanga nnyo Eagles yali emuli wano naddala Mayinja oyo
kubanga mayinja nga tomutimba n'otafuna mayinja nga tomutimba n'otafuna basajja bangi mayinja bamutegeka waliwo gwe bayita Ssemmango omumanyi Ssemmango ewa Mavini Hotel yatekanga kafeero mayinja yatekanga kafeero n'ategeka ne mayinja era lumu waliwo yategekako bamayinja ng'ayagala bayimbe ku kalenda bamayinja abo waliwo so ku kalenda nga tebali supposed kuyimba laba mayinja oba waliwo show kije twalimu mayinja jja abantu bamusaba tuweemu akayimba tuweemu akayimba munange mayinja nga tagenda ku stage naye jjukira bamayinja balinanga maiso oyo nga yejjajjaabwe mu ndongo era nga bamwita jjajja maiso era ayimbidde ebbanga era kyovola maiso oyo yaddukako n'agenda South Africa naye nga sheya ye abategesi bakimanyi bw'oteeka Eagles eya Fred Maiso wadde Maiso taliiwo sheya ye erina okubaawo sheya ye erina okubaawo kale bano bonna baalinga bakimanyi wadde mayinja oyimba nnyo naye jjajja Maiso alina okufuna sheya ye nga wankizo nga wankizo ku sheya ye eyo sigamba nti wankizo mu ssente naye ne waba taliiwo tajja kujja nti akayane naye nga sheya ye emanyiddwa eya Maiso erina okubaayo oba bagitemye ku bumwe mwenna naye nga erina okubaawo naye nga sheya ye erina okubaawo kati Diiki ono y'emirundi egisinga yayagalanga nnyo mayinja oyo sina kumwagala bwagazi kubanga mayinja yasikanga abantu bangi mayinja abakyala bamwagala ate mayinja ng'akola ki nga bw'oba omusasudde nti kuyimba nga ajja kujja akuyimbire nga atekinga paati nnene yasooka okuba ne ffeemu kwegamba okugenda mu bantu era watuukanga wali ewa Dick Production oyo nze nalabako bano bonna baba bafunye nkaaga mayinja afuna miliyoni abasingako naye nga tubuuza Dick nti kiki n'agamba kati Eagles era mayinja ye top ekintu ekyo bagenda bakitereezaamu oluvannyuma nga wayisa akabanga kubanga kyavanga ku muntu ayina hit bw'abanga ne hit nga etteeka lyabwe ligamba gwofuga ekibiina ekitegeeza ekibiina ekyo ekyakisanga bamayinja mayinja yali abasingako n'okufuna ssente yiti nga alina nnyingi kwe waliwo tepu eyaliko Doolini maama Doolini webazanga bwebaza abamala obudde egamba mbeseji ze nga zikoona ate nze nabuzaako mayinja manya nangamba nti music oyo asinga mbu ye asoma novels love story ye agamba mwe yajjanga music we kati aliwa Dick twatuulangawo mu galaji awo Dick we yabeeranga omwami we bambi yafa naye nga yabagulanga n'abatwala oluusi mu Endies Corner oluusi mu kalenda n'abagula n'abatwala ku Lido n'abagula n'abatwala mpaka okutuusa omwami oyo yali nga agenda gwamu amaanyi bagwamu amaanyi then Ssemmango oyo omwami Mavini kutandika okubagula era sheeyo yali asoose okubagula yali egenda kubeera ku kalenda kati mayinja oyo amalaaso byayimbe Maiso n'amugamba toyimba wano omusajja yatugula wano tulina okukubawo shoye tulina okukubawo shoye kati bw'oyimbawo abantu shoye omusajja oli oba okoze eki oba ogitta Maiso kye yakola mayinja ng'aganya ayagala ayimbira abantu Maiso n'akubira Ssemmango Ssemmango n'asindika abantu ne basalako kalenda ekiro ekyo okulemesa mayinja okuyimba abayimbi bafugibwa ojjukira babakwatako ku kisaawe Entebbe eby'ebicupuli tebyali bya bicupuli nzijukira nga babakwatire Kenya wano babakwata biri bya bicupuli byali birala bali bweru naye wano waliwo lwe bali balina okugenda ebweru nga tebalinakola shoye n'atyamu nti bayinza okugenda ebweru ne batakola ki Ssemmango ne bagaana okudda amangu n'abayita n'abakwata n'abagamba mulindeko okugenda mugenda sitegedde mumale kunkolera mayinja n'abawadde ssente zange kakati gwe bw'ona ogamba nti bagundi weebali gwe tojja kuyiira kubeera mu sho n'aba mmalako ntya nedda mayinja kola ki musooke mubeerewo
show yange gwe mugende ngewe mulyoke mugende. Kakati bwobo tunyumiza Eagles bandi chawe ndale ya after Eagles yali Cards Cards bandi Cards yayingira waawo naye kubiya dala yo ate Cards yakubanga wiki lunaku ku lunaku oloza Cards yali tetuse kisera ngewambye Eagles yatuuka ekiseera neewamba naye nti ekizibu ekiriwo oluvugame tejja kuwamba Eagles lwa nsonga Cards yayimbiranga yakubanga bbaala ng'eyimbira bwereere ng'abantu bayingira kunywa mwenge naye nyimba za Cards zatuuka ekiseera nga zempulira zatuuka ne zikuba ng'erimu Prosika Nkunda omumanyi Romeo Akiki Romeo Akiki waliwo bayitanga John Kawa Bobesha wamulabako batuuka ekiseera nga bakajjadde ku street wonna titi tabe wali mu titi akuyimbidde Sseggwanga waliwo bayita Rashida Mukasa yayimba omulenzi wange kakuba akama mutima gwange Cards bandi yakubira ddala ekuba ku Viewpoint Natete ekubye California ekubye ku TLC bakuba naye nga nti nga bwomanyi ebya bandi tekubira kiseera kinene eteekawo lwaki ateyo Eagles ewangaddewo naye Cards wenjogerera Cards yayabika yayingira mu byetaasobole yagenda ne yeegatta mu byobufuzi Cards ani yeegatta mu byobufuzi nannyiniyo yali ani nannyiniyo yalinga mukulu yalinga wa Pepsi yalinga abateekamu ssente kati referendum bwejja referendum Cards ekoma ku olwo muti n'ennyumba egenda referendum twatugenda okulanda referendum wakati w'ebibiina ati gwali muti ejjuba Cards bandi yakolera NRM kati wekolera NRM nga bw'omanyi sente za sente waliwo sente twezikeerewa eza government kati ono nannyini ono yali manager wa Pepsi addire sente zonna azissa mu Cards bandi jjukira baakubanga buli lunaku kigenda okumaliriza in fact yaddukane mu Uganda ali bweru eyo mabanja ate nga yalina okugjayo ssente omulimu ogwo gwamwebwa bidandisali Jabe yali musajja wa NRM awo Cards bandi teyaddamu Romeo Akiki ne beeyiya naye Akiki yali yasoma era yamaliriza Akiki yakolako ku radio ba yakolako ku Capital yakolako ku Capital FM kali kayimba bulungi ennyimba zaako genda mpola no parking soma bwire kayimba bulungi nnyo nyongera kayimbye ennyimba kamaliza kagenza kukola mu UN kali kasoma bamuyita Kisache atali Harriet Kirumira bamuyita Kirumira yaliko n'ekibiina oba bandi waliwo bandi baali bagiyitaani eyo yaliko bandi erinnya eryerabidde nzijukira okuwulira ennyimba zaawo nga zikuba naye yakuba yagoyinga solo anti kati waliwo abakyala abagoyinga nga akuba yekka Ronald Mukunyu walinga bayitanga Mukunyu be bayimbanga nkubiranga ku ssimu Mukunyu si yaddamu oluyimba lwa Rwanda mubayambe mubajune Loni Kavuma Loni Gigs Kavuma yayimbanga mujune yayimba Rosiana then waliwo bandi ya banja kugana enjerabiddemu awo naye nga Eagles eyo Eagles nja kugamba Eagles Diamond Production zakankanya nnyo nazo oluvannyuma Diamond Production yakatanti bali okutuuka nga Katolu bwama naye Katolu bwama okiraba nti abayimbi bamuddukako naye era naye gundi yakomaawo Diamond Production yatuuka ekiseera n'agenda nnyo mu kuzannya kuba luli yalina abayimbi anti kati ye yali bulungi ye bwe yalabanga endongo egize ng'agenda mu mizannyo gye ng'agenda mu mizannyo gye ng'abayimbi kati abayimbi abavaako era bajja kugamba ffe tufe enjala wano mayinja kwata endongo tugende tukube ebigambo byaffe weebiri tugende tupangise wali emizindaalo gyaffe tugende tuyimbe programu ewanvu ye tetugenda sukkawo wano sebo ate bwe tunatandikira olundi abantu baweeyo abubaka obasiibula obeeko ne kobasiibuza ng'omuntu tukomaawo ng'omuntu sebo nja kugamba abantu nti ebintu bino banaye bye twogera ebisinga
byatutuuka kwera twabiraba sibiyiye sikujonkera si tetujjonkera ate tetulina gwe tuwalana gwe tuwalana kati nga munaffe ayinza okugamba nti Kafeero muyisaamu amaaso si kumuyisaamu maaso ne basudde mukola muti si tetulumba mu ntuubi twogera ebintu ebyaliwo ebyaliwo ebintu nga bwe byaliwo nga bwe twabirabanga nga tetusigama nti byakuwandiika nti obuuze omuntu ebintu bino tubyogera nga twabirabanga n'omanya n'omuyimbi kye yali ayagala ennyo osobola n'okumanya nti n'omuyimbi yalyanga kino n'omanya nti Mayinja yayambalanga bw'ati n'omanya nti Mayinja emirundi gye egisinga yakozesanga ssente nga muli awulira tawera mu ki awaganye era ng'oyagala mu kulya ssente ayiwawo sente mu byokwana mu mirimu Mayinja yo bansangako nga bali bampangisiza eddala nzijukira Mayinja bansangako tulina kye twayitanga okukuba amanda bansangako nga nkoppa teepu zaabwe naye nga ate bali bampangisiza nze ogenda okukola bansanga Mayinja agamba Ssemakula bajja bonna nga tusimbula tugenda uno ali mu koppa teepu ko Mayinja muleke eyo nyini gyakopyemu yebesinga okwogera obulungi gyabajja nayo kwe tubatukolera mu mayimu kenagambye kali nti bayimbiranga nnyo ku mayimuzi kubanga kati live ebidongo ngoma biki nga tebannabigula era Mayinja oyo be bamu ku baasooka okugenda nga bagulira Eagles ebyuma obusente bwe mu busente bwe byafunanga nga bagula emizindalo gyabwe so ekintu bajja bambi aba Eagles abo nga bakyagala bakoza amaka gaabwe ku AY bakola amaka gaabwe AY ogimanyi weeri emakinde ku military nga we basibuka we babeera bagadde okwongeramu emisaayi emirala bagalako okuleeta Kagundi Kabuye Ssemboga mu Eagles naye ne batya Katolu Bwama ne Kabuye Ssemboga ono soke tumwogereko ekitone kindaba nakyo kinene nnyo goba osembayo naye tusiibwe Kabuye Ssemboga musajja wange abeera nno wano buloba we abeera manyo ge yane mulambulako Kabuye Ssemboga yali mulungi nnyo ne mukyala we Jeni Kayanja yafa bambi kati Kabuye Ssemboga yava wa eri Wamala yagamba oli yandaga ekidongo eri Shama Webale yayimba nnyo naye ennyimba ze yaziyimba ne ziterekebwa ne zitagenda mangu ku leediyo kati ate mukyala we era naye yali wa kitone yali wa kitone kubanga yalinga mu Katemba obufumbo emwana yayimba n'ensinda oli bali bayita nsinda olumanyi nsinda lwali lwa Ebonies lwali lwa group bayitanga Shavian Chazi Kagwa nsinda naye nsinda nakola ntya nayimba nsaba buyambi munfunye Kayanja nga muwala muto amaka gaabwe bazanyiranga ku sharing byali eri kade naddukayo najja mu kuyimba ne Kabuye Ssemboga kati yayimbiranga ne Ssemboga musajja mukazi watu yali afunye business ze mu kikuubo Kabuye yali mulungi nnyo era ewakato yali mulungi nnyo ennyimba ezo zonna muwandiisi awandiika n'agaba kati nga olimba wala yayimba ne Kalo Nantongo taata obanga bw'osiimye olw'okwanjula olwo mulungi nnyo ku mikolo ate nga muyimbi aluddewo yakwatibwako eri Wamala oyo tetujja mugenda wala nnyo kale sebo abatugoberera era abatuwuliriza mwebale nnyo okutugoberera okulaba video yaffe kutuuka wano wetumaliriza mubeere bulungi mweraba program bagita Emboozi Tebankadde tuli ku YouTube tuli ku TikTok tuli ku X tuli ku Facebook ku mitimbagano gyonna oyitangako gye tukolera ebintu byaffe birimu enjawulo nnyingi ate Chicago sente mbadde ne muzeeyi Chicago ate tuteekamu ku ssente bamuyita Mwami Banda Kabaalu abatumidde mubeere bulungi mweraba